Ismail abuuza nti omwana ow'obuwala atuuka ddi okubanga agabwa, ndowooza agabibwa. Ogamba nti ono omwana atuuse okuva ku luggya nga wa buwala. Amuzaale ajja kukitegeera. Ng'amaze omufuna. Amaze omuzaala. Ajja kukitegeera. Naye watanaba kumuzaala. Kizibu kya kumunyonyola. Tayinza kukitegeera. Ne w'onoomunyola tajja kitegeera. Yes. Naye amale kuzaala mwana wa buwala. Alyoka ategeere nti bamugaba atuuse mu myaka bwe giti. Dokita Allah bw'amugerera n'azaala abalenzi abeerere. Ajja kubuuza. Ati kati abuuzizza. Wakati abantu abamu babuuza ebibuuzo ng'alina tageti gy'ayagala okukigusa. Kituufu kisoboka. Kituufu. Kati mu setting yaffe eya Uganda twakikkaanyaako ffenna abasiraamu abatali basiraamu omwana wano mu Uganda akulira ku myaka 18 asaabaza 18 n'okweyongerayo yakuze ali ku 17 tannaba kukula togezaako ali ku 16 tannaba kukula gwe toleeta bibyo ebya environment etatuukana na environment yafuwa kubanga environment si abantu abamu bazidibaga oba bazikoledingisa baddira environment katugeze ey'omusana abantu mwe bakulira ku speed nebagiyita ne bagikomparinga ku environment eyaffe abantu gye balwawo okukula erinomu kuba kati ffe eno ewaffe tetukulira ku supiidi nga bannaffe abawangalira mu nsi ez'omusana kuba ekisooka banywa nnyo amazzi bwekyo takola olw'omusana omulungi ekyokubiri bawangalira nnyo mu mayumba bwekyo takola ffe ebiseera ebisinga tuwangalira bweru kituufu kati nempewo netusanga netuyingira tasobola tuwa chance kukula nga bali bwe bakula tetukulira ku supiidi y'abali bali batuddukako supiidi nga nnene kati era ekyo kyennyininyini kiteeke ku nkoko zetulonda enkoko eyaffe ensoga eŋŋanda eyawano tekulira ku biseera byemu ne kureira biki ebyo ndoze nawo birabo yes kiba kiri anti gali tugayita madagala nti tuzikuba madagala kati ekisooka ziri tuzikuba eddagala ekyokubiri zibeera mu kifo kimu kituufu wegiziriira buli kimu kigwerawo terifuluma wabweru kati nabali bwe bati bwe bali bannaffe mu mawanga agokya abawangalira ku ddungu abo togenda basanga wabweru bakolewo ki mu mayumba kasana ebweru bavaayo kiro ate mwana wattu eno enjuba gy'olaba eno ffe abagitambuliramu eyina level gye tutwalirako mu kukula tetufaanagana bali kati bali bwe bakolera mu myaka 9 ffe tetukolera ku myaka 9 eri omwana w'emyaka 9 abeera mukulu ffe kakyali katu muto kituufu kati boddira kugamba gundi ez'omu environment etafaagana environment yawaffe Uganda oba okyami kati ffe yesi mu busiraamu kubanga obusiraamu tubusoma nga tubujja mu midwest awako omusana omungi okutagandika kituufu bali bakula mangu bamu midwest bwe bazaala olwaleero omwana olwaleero wane Uganda ne mu midwest ne bazaala omwana olunaku lwe lumu saawa oli afumbirwa nga we waffe tannaba oli awasa nga we waffe tannaba yes kale kati ffe omwana okumubala nti akuze mu environment yaffe myaka 18 yaffe Uganda newakubadde nga ate najjo giyinza okusanga omwana omu nga tannaba kukula 18 yes nga tannaba kisoboka aba yagenda kwewalala n'ava mu Uganda nedda si kyekyo ng'akulidde wa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yeyasetinga ebikuza abantu oba nebibalindiriza ne batakola mangu kyovula ate abalala bateekawo myaka 20 2
wakati 2 naluddewo okubeera 18 gigenda okutuuka 2 nga yatuuse dda. Yes. So kino tukibalira ku environment mwetuwangalira kyo nawe kibuuliza ali Uganda omuntu akolera ku 18 oba oli Uganda naye ate awalala oyinza okukolera ku 15 oyinza okukolera ku 8 bawa oba Saudi. Dr. Katusembeyo na bino